Mwagenzeyo Muhamlenzi Israel Mugene Ivan Anguyo abo bagenze mu timu ya AFC Leopards tubalinayo already. Timu ya Tusker yafunye Ronald Musana okuva mu timu ya KCB. Zola Brackets ze timu ze bavaamu. Sofapaka etendekebwa Sam Timbe bafunye Dahamani Waso okuva mu KCC kiganyibwa nti bagenda muzanyisako striker wokubiri tagenda kubata Getman yeka. Then ne Joseph Owino okuva mu timu ya Simba era bwe bali mu timu ya Simba ne mwana mulenzi ya Daniel Mzee Seru Nkumanga tanaba kubanga terminating contract ye nabo. Then okugenda ko mu timu ya Western Stima mulimu batambuze Shafik okuva mu timu ya Sofapaka ne Ivan Sekaza okuva mu timu ya Express SC Uganda. Then mulago balina aba Nairobi State Stars ejo nayogedde ku Jimmy Bageya twasambanga naye empira kuva mu timu ya Bandari yazeemu Nairobi State Stars twalinga naye ndi Entebbe striker musajja mumpi bwati naye adduka ekikumi ku timu ya Uganda the Cranes anti kuliko omusambi striker alina pace esinge ya Jimmy Bageya Jemanyi yagenze mu Nairobi State Stars nagambe ne Daniel Seru Nkumba bagamba ayinza okubanga addayo eno ekilabu yasooka omwaniriza bwe yava Uganda mu timu ya Victors ekilabu yasooka omwaniriza mu liigi ya Tanzania Daniel Mzee Seru Nkumba n'amayo season yemu nalyo kagenda mu gwamahia kati naye isaawa yonna ayinza okwegatta kwabo ku Nairobi State Stars. Fred Nkata yavudde mu Kirayang ne Jimmy Bageya yavudde mu Bandari. Mu Bandari kati Jimmy Bageya yavudde mulimu Musamude yavudde mu AFC Leopards. Beba abamu ku bazanyi bawera 12 abali already abafunye ebifo mu liigi ya Kenya, Kenyan Premier League nga banna Uganda. Kyendowooza nti no kikulaga nti talent mu Uganda mpulira bangi abalowooza nti olwokuba Uganda qualifying agenda mu tournament ennene omuli Africa Cup of Nations omuli World Cup okumala ebbanga tugezaako naye ne tukoma ku mwanjo oba wali ku ddene nti tetulina talent naye bw'otunulira kino nze ndowooza kikulaga nti no yes talent tugirina oba oliawo tuina jina chalinga ntufuna engeri tujikuumira wano kuba eno Kenya yokka naye bw'ogende Tanzania already abazanyi tuinayo bangi ogende Ethiopia abazanyi tuina bangi ogende South Africa already baabo ba Yasa Mugerwa ne Said Cheyune bagenda ku trials mu timu ya Orlando Pirates kugamba talent tugirina naye ebintu bingi ebijjawo talent yaffe wano ekisooka nti clubs zaffe ezisinga obungi tezirina nsimbi zegasa nti omusambi bw'aba alina talent ye n'afuna club wabweru w'eggwanga eyinza omwaka offer akalungi akali juice kaba kazibu okuleka ebeera chance naye akole ku kasimbi naye yo talent mu Uganda tugirina mu mupiira naye tetulemeddwa gina kyalinga ebyokuna kyalinga binvolvinga sente kati olowoozamu nti sente singa zeeyongeramu abazanyi bano basobola okukendera ne tubasigaza mu liigi yaffe ate ne tufuna n'abazanyi bangi okuva mu leagues z'amawanga amalala naffe ne tubafuna nga tusobola basasula kino kitulaga nti Kenyan Premier League, Tanzanian League, Ethiopian League basasula ensimbi nyingi nnyo okusinga liigi ya Uganda byeziddusa abasambi bano kyolowooza nti tulina okuba ntukirwanisa mu ngeri emu oba endala so bwe bityo ebiri ku abana Uganda bali mu leagues endala kyendowooza nti no mubadde musana okukimanya kati okuvaakaawo njagala nagamba ku Facebook page yaffe gye nakulaze ensika y'emizannyo mabega kaawo nabasaba ne mbagamba mugende njagala nfuneyo abantu nga baabo guno gwe mulamu oguliyo naye nagamba njagala mugendeyo muteekeyo squad zammwe squad ya Man U neya Arsenal ekyakusingidde mu zonna ze wali olabye gwe mu zonna ze wali olabye squad ki gyolaba ekyakusingidde ku Facebook page yaffe eno ensika y'emizannyo kakati abantu bateekayo bangi naye abamu temulina bifaananyi mulina ebifaananyi bya musota oli alinayo ekifaananyi kya mpisto naye abatinitini abalinayo ebifaananyi nasobodde okubanga mpanulayo abamu era nga nawondeyo omwami amanyiddwa nga Kirumira Sulaiman ngenda bba nkulaga Kirumira Sulaiman ye mu byafaayo bye ebbanga lyamaze ng'alaba ttiimu ya Arsenal ne ttiimu ya Manchester United ngenda kuba nkulaga Kirumira Sulaiman ye ba best 11 bebe baliwa oyo omusajja gwolaba wano omwetegereza wuuyo omulaba agaddewo omulaba wuuyo Kirumira Sulaiman kifaananyi kikyo ye musajja eyalonze abasambi bano nti ye mu bucyangalaba simanyi myaka emeka gyalina emituufu naye ye bucyangalaba ttiimu ya Manchester United ne Arsenal bano beba best 11 bayinza okunganya okuva mu squad ze yali alabye mu Arsenal mu goal yataddemu David Seaman n'atekamu mu namba 3 n'atekamu Ashley Cole mu defense era n'atekamu Repala ne Tony Adams n'ateka Ian Wright mu tiimu ye n'atekamu Patrick Vieira n'atekamu Emmanuel Petit n'atekamu Robert Pie n'atekamu Viltod n'atekamu Dennis Bergkamp ne Thierry Henry ye beba all time best Arsenal players be yali alabye ye Kirumira
erinnya ekirumira as best Arsenal and United 11 ekirumira Sulaiman yebeyo be yalonze omwami ono gwolaba wano ku TV omusajja nga gaddewo ku kifaananyi kyalina kakati aba Man United bawo be yalonze kirumira yagambye ye best 11 ya Man U yali alabye Peter Schmeichel gwateeka mu miti n'agamba nti West Brown omusajja yali yeeteba ggoolo okwekunkumula obwekunkumuzi amuteeka mu defense ye n'ateekamu Patrick Evra ne Laurent Blanc ne Blanc mu maani ebiseera ebisinga yazannyanga namba 3 ne Evra yazannyanga namba 3 kati simanyi bombi wobwagatta booti ani gwateeka mu central defense ndowooza Blanc then ne Upstam actually naye n'amuteekamu ate naye yali central defender anateekamu Roy Keane yagambye newe yali asambira Man U nga ye captain yayita giwagira n'ateekamu David Beckham n'ateekamu Paul Scholes n'ateekamu Ruud van Nistelrooy n'ateekamu Charlton ne Giggs yebeyo ba best 11 ye temuli ba Cristiano tomunyumiza ba Wayne Rooney tomunyumiza ba Van Persie yeba all time best 11 ibe kirumira Sulaiman bebo be yalonze kati naye genda ku Facebook page yaffe oyongere okubanga oteekayo okomentinga ku miramwa gyaffe tomanya omulundi oguddako face yo oyinza okuba gy'olabaawo ku screen yo nga ekiteeso kyo bwe kiba kikoze amakulu tomanya ani alaba omuntu ayinza okunkubira essimu oba n'akubira management WBS n'agamba waliwo omusajja gwe mwateeka ya commentinga ku nsika y'emizannyo nti bagiraba ensi yonna batulaba live streaming abantu bali e South Africa e China e Brazil buli wamu batulaba oli ayinza okugamba oli omusajja ya comment ya analyzinga bulungi squad za Man U n'akola 11 ennungi alabika ategeera omupiira munoonyeze yaani munoonye nyizo muwo omulimu so tomanya genda ku Facebook page yaffe ojettanira ensika y'emizannyo ojja kuba oba oli awo osobola okubeera nga ofuna omukisa okubaako ne wootuuka tomanya oba kyokoze kyamagezi ensi yonna ng'ekiraba so bye bino kirumira be bano abasajja be yalonze abasambi b'omupiira abakyamusingidde mu Arsenal ne mu Manchester United oguddako nja kubuuza Liverpool ne Chelsea temulowooza nti mu aba Liverpool ne Chelsea twabeerabidde nammwe tubalowoozaako kakati nyongera okujjukiza genda okumentinge ku mulamwa gwaffe message ku Facebook nja kuba nzisoma genda okumentinge ku mulamwa gwaffe gwe twataddeyo ku mukutu gwaffe ogwa Facebook page eri ensika y'emizannyo kangukuddiremu omulamwa gugwo nkugamba nti nga transfers za Bungereza ziggulwawo olwaleero basambi ki bosinga okwagala okulaba ku kirabu gy'owagira okukomentinga genda ku Facebook ensika y'emizannyo genda ku page ya WBS TV Uganda oba jja kuba essimu ku namba eyo noti 4 6 njaggulawo amasimu mu katundu akasembayo so wefuule bize ndowooza oleme kuddaawo kunyumirwa bunyumizi nga ate nzondeka wano mbonebone bwomu wefuule bize nange onfuule bize ekintu kino kikwasaganye babiri ngenda sooka ndowooza mpumulemu katono nnyo anywe ku lulendo lw'amazzi naye bwe nkomawo tugenda kuba tutunuulira serious transfers ki ekigenda mu maaso transfers aguddewo eza Bungereza okuva olwaleero nga lumu July paka nga lumu September kiki ekiriwo mawulire ki baani abayingidde mu ttiimu kyoreda abaliwo baani abafuluma tugenda kuba tuboogerako done deals ze ziriwa mu clubs ezi selected awo ndyoke nfuna ebibuuzo byo tova ku nsika y'emizannyo nkomawo. You don't want to be sued, do you? Studio stop filming today. Plenty of time. Oh, by the way, that's Studio B where Focus goes out. The Focus on Africa studio. Yeah. What's up, Africa? Every Friday on Focus on Africa. Satirical goodness. It's delicious. It's good. Watch it. It's awesome. We're sorry about that. This is Focus on Africa, our top stories. You've got to learn about working here, what it's like to work at the BBC. It's all about professional